emitwe okulaba engeri gye bayinza okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwa ebitagambika ekireetedde n'embeera y'obudde okukyukakyuka. Ku kyalo Wankoba mu kabuga k'Embalala mu disitulikiti y'e Mukono gye tusanze ekibiina ky'abavubuka ababakanya n'eddimu ery'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga mu kino essira balitadde mu kulunda ensiringanyi zibagamba nti ze zirina okusookerwako kuba zirina obusobozi bwonna obugimusa ettaka. Okusinga ennyo twasooka tutunuulira lwaki ensi yattu eyalina ebyobugagga eby'ennimiro ennungi bigenze bifa, lwaki emmere yaffe ey'ensibo egenda evaawo, lwaki lwe tugezaako kulima emmere yaffe eri eyali etuwoomera erina akawoowo tekyasobola kubala. Francis Bwala omu ku balina obukugu mu kulunda n'okulabirira ensiringanyi era y'omu ku bavubuka b'enkugambye abeegattira mu kibiina ky'abaagala organic. Agamba nti okukwatira wamu mu nteekateeka y'okulunda ensiringanyi basooka kufuna kirowoozo n'okukola okunoonyereza okumala mu bannansi ba ggwanga erya Kenya. Nga twagenda okyetegeeza nga n'abeeru bennyini tebalya mmere entabuletabule n'ebintu ebirala. Katulina tulanga organics kyekibuuzo ekiddamu ebibuuzo ebifaananako ng'ebyo. Ye wava ekirooto kyaffe n'ekirowoozo eky'okuzimba ettaka lyaffe liddemu lizaale nga we lyazaalanga edda. Balunda ensiringanyi zino nga beeyambisa kasasiro avunda, gamba ng'ebiwata by'amatooke ne lumonde, evvu, obusa bw'ente oba embuzi oba obumyu, omuddo ogw'enjawulo n'ebirala, nga bino byonna biteekebwateekebwa bulungi ne babiwa ensiringanyi ne zibirya olwo ne zisooka zifulumya ettaka erigimusa. Nga ffe tageti yaffe yali eruubirira kukola kuliisa byennyanja. Kyekyasooka okubeera ekirooto kyaffe nga tulaba tugende tuliise ki ebyennyanja, naye twazuula ate omugaso guno nga gusinga okuliisa ebyennyanja ogw'okulabirira ettaka lyoke lirabirire ebye tulima. Baatandikira mu ngeri ya kugezesa amagezi ge baali bafunye mwe baazuulira nti ensiringanyi zisobolera ddala bulungi okutemaatema ebisaaniiko mu bbanga ttono ne bafuna ebigimusa eby'omulembe. Batandika n'akabokisi katono nnyo kaali fuuti 2 ku 2 mu bugulumivu ne mu bugazi ne mu buwanvu. Bokisi yali eri 2 by 2 by 2. Twateekamu ensiringanyi zaali jasi 12 zokka. Zino zirimu ebika ebiwerako nga mu ebyo ebingi bye baazuula balunda ekika ekya African Night Flora. Kuba yeesinga okutemaatema ku sipiidi eya waggulu newabeera ne Redrigira. Zangu yaako omulimu kasasiro newabeera mu ttani emitwalo nga 10 nga olina bokisi ezimala esobola zitemaatemera mu kiseera kya bbanga ttono nnyo nerikufuuliramu ettaka eriteeketeeke obulungi. Kyekyo bakikozesa Redrigira ne tukozesa ne African Night Flora. Batandika ne 2 by 2 by 2. Tulinawo bokisi eziwera ddala 10. Ensangi zino Bannayuganda bangi beetanidde nnyo okukozesa ebigimusa ssaako n'okufuuyira ettaka, ekintu abakugu kye bagamba nti kikoze ky'amaanyi mu kuttattana obuwuka obugimusa ettaka. Tugenda kutandikira wano sabbiiti ejja tweyongere okumanya ku nnunda y'ensiringanyi ssaako n'emigaso emirala emingi egiri mu biwuka bino. Wahida Nampima Lubwama ne Henry Sekanjako, BBS Terefayina, obulimi n'obulonzi.